Mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Nze John the Preacher. Ntuuse bassebo ne bannyabo, waliwo olutalo olugenda maaso wakati w'abasiraamu mu Wakiso n'omukyala gwe bayita Regina Bakitte, omukyala omukatuliki ng'ate ye mmeeya wa Nansana Municipality. Mmeeya ono yabadde ku mukolo ogumu ndowooza ku ekereziya emu n'agamba abantu ng'akubiriza abakatuliki okwesimbawo mu bifo eby'obukulembeze nabo batwale obukulembeze. N'agamba nti abasiraamu bagenze batwala ebifo eby'enjawulo naye abakulembeze abakatuliki tebeenyigidde mu byabufuzi. Kaakati ebigambo ebyo byagudde mu matu g'abasiraamu, abasiraamu ne bavaayo ne bagolokoka era bakambwe ennyo ddala. Mugenda kwewulira ku bigambo ebyo, ngenda kubibateerako wano tulabe. Ekisookera ddala njagala kubategeeza nti nze ng'omuntu oba nga munnayuganda yenna tewandironze muntu lwa ddiini ye, tewandironze muntu lwa ggwanga lye, tewandironze muntu lwakuba wa kika kyo, naye wandimulonze olw'obusobozi. Naye bwe tudda mu kigambo kusosola, bassebo ne bannyabo abampuliriza, ngenda kukuteerako vidiyo ez'enjawulo wano. Nkusabye ompa akadde vidiyo eno ogiwulirize, eyinza okuwanvuwamu naye mpa akadde ogiwulirize. Twetegereze obusiraamu bulina obusobozi okulwanyisa obusosoze oba obusosoze buva mu busiraamu. Njagala tusooke tuwulirize omukyala Bakitte ate tuwulirize ne sheeka ng'amwanukula, owulize n'ebigambo engeri gy'abyogeramu, tugende mu maaso. Ono ye Bakitte. Simanyi oba mumuwulira. Olabe ne waffe tolabaayo Agnes, tolaba Joseph. Ewa John Bosco bataddewo Muhammad, lwaki towawasa John Bosco? Banaye bakatuliki muveeyo. Era nze ngenda kunoonya abeera mu bukulembeze bw'e Nansana. Kati awo omusiraamu ng'ayanukula. Yali agenzeeko mu Nansana wano. Bamuyita. Tulina mukwano gwe wali ewaffe. Head teacher Aidali, meeya ku Nansana Municipality. Speakidde zonna mu myaka 10 bukyanga amuyita tajjangayo yadde n'etya. Buli lwamuyita amukakasa nzija nafunye ebizibu atasindika amuggira mu kifo. Yoyo njagala mumumanye n'abaana bwe mubabuulire nti kati obulabe bw'obusiraamu Regina Bakitte Nansana gyali. Yalangiridde mu luki? Mu lujjudde. Era nsaba buli musiraamu tegeeza munno kuba abantu abo twabalunda okuba mu ntebe omwo mwe bali. Ate njagala bakakasa ekibiina kya Nupu kimu kyakubiri ekikimirizzaawo basiraamu. Otyo kaakati nsaba kubuuza tusooke tukole okunoonyereza nga temunayomba. Omukyala byayogera byo bituufu nti buli awali omukristaayo basimbyewo omusiraamu oba si bituufu? Nga tetunaba kuyomba. Kituufu kyo kyayogera? Kituufu musiraamu nga tonaba kuyomba? Kituufu? Ekyo kimu. Ekyokubiri, bw'ogamba nti mumuyita ku mikolo gy'obusiraamu n'atajja, obwo bulimba, kubanga nze nkimanyi bulungi nti omusiraamu w'abeera oba omukristaayo bw'abanga ye mukulembeze, mwe mumulaba nga mukafiiri temuyinza kumuyita ku mikolo gyammwe. Ekyo kimanyiddwa mu lwatu. Kankuwe eddoboozi wano, kankuwe sheeka wano owulire. Njagala tutunuulire obusosoze butandikira luddawa, obusosoze buvaawa nga temunabuukira ono. Weewaawo naye kye yakoze nze sikikkiririzaamu. Nze nzikiriza nti abantu bonna beesimbewo batulage bye bagenda okukola. Tuleme kubalonda lw'amadiini, tuleme kubalonda lw'amawanga, tubalonde lwa busobozi. Naye ate ekirwadde kino eno gye kyatandikira. Wuliriza. Mulabye abasiraamu omulembe guno, mulabye naddala abatamanyi abaagala okusitula abatali basiraamu ne mubateeka waggulu w'abasiraamu, ng'olaba atali musiraamu wa kitiibwa okusinga omusiraamu. Mulabye omusiraamu abeera wa bbeeyi. Kale senga mwali mumanyi era senga mwali mukkiriza mu mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, hakadha yaqulu rabbul alamin, bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti a'izzatin ala alkafirin. Omuntu yenna omusiraamu
abeera wa kitiibwa kwatali kiddamu okukibagamba tositulanga tofuulanga ow'ekitalo ng'abantu baliwo babiri omusiraamu n'atali musiraamu gwe n'olaba mu bwongo obwo nti ono atali musiraamu wabbeeyi gy'oli gwe ng'omusiraamu okusinga omusiraamu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aga nti omusiraamu aizzatin ala alkafirin abantu bano abasazeewo kuba ku musiraamu bakole ebyabwe babwegaane Allah abo bajja okuleeta abategeera ebyo yujahiduuna fi sabilillah ojja kubasanga nga bafaayo kulwana okulaba ng'obusiraamu bweyoleka okulaba ng'obusiraamu bugenda mu maaso kakati ozowulira sheeka ono yakugamba nti abantu be babeera babiri omu nga musiraamu omulala nga si musiraamu tositulanga atali musiraamu kubeera waggulu w'omusiraamu ategeeza ki nti buli olaba omusiraamu ng'ayambadde entalabuusa ayina enkovu mu kyenyi nga waliwo ne Josefu oba mu katuliki ayambadde omudaali oba mu protestant oba mulokole oba mu Seventh Day tolonda mu Seventh Day nga waliwo omusiraamu mu kifo ekyo kati nga temunaba kulwanyisa bakitte na kumwogerera musooke mulwanyise bano kubanga ono ayogera amanyiddwa ono sheeka amanyiddwa musiraamu mukugu mu ggwanga omu ku bakulembeze b'obusiraamu mu ggwanga ali ku kampeyini egamba nti bw'okulonda bwe kutuuka ng'abantu beesimbyewo babiri balonde musiraamu baleke atali musiraamu kati bakitte kyeyogedde si kikyamu naye olw'okuba nti mmwe akadiini kammwe ka ntalo mmwe mulowooza nti musobola okusirisa buli muntu bwe mulowooza kubanga oli bw'avayo n'ayogera kati wuliriza nkankutereka eddoboozi eddala ono naye musiraamu twakeera ne tulonda abantu ffe be tulowooza nti bajja tukulembera bulungi bwe tumala okubalonda ate mmwe mwennyini mudda ku TV ne mwewaana ne mugamba nti Kampala yonna etwaliddwa basiraamu wuliriza bulungi ffe tetwalonda basiraamu ffe twalonda bakulembeze naye ate mmwe mutulaga nti obusiraamu bwawamba Kampala yenna naye nga osooka weebuuze muli bameka ffe tubalonda nga tulonda busobozi ate mmwe ne mutunuulira nti mulonda basiraamu kati wuliriza bulungi wuliriza ono wuuyo munsonyiwe omutima gw'eggwanga nga ekibuga Kampala we kitandikira we wali headquarter y'obusiraamu owulira executive directors Sharifa owulira minister wa Kampala wulira MP Central Haji Mohamed Sereba MP w'abakyala Shamim Malende wulira MP awo balabala mukono gatulina abeeka wempe babiri tukwatagana anyway Mayor Central Esali mu Bukuru ebyo nno byenkugamba Jennifer Musisi yajja okujjawo obusiraamu mu Kampala owulira obulimba kakati bassebo ne bannyabo ndowooza muwulira kati nga temunalwanyisa bakitte nga temunayogera bigambo bingi ku bakitte ndowooza mulaba nammwe endowooza gye muyina nti abakulembeze be balonda nga babataddewo olw'obusobozi bwe balowooza nti bayina ate mmwe mubabalira mu ddiini kati bakitte mu kyamu kibwagamba nti nammwe abakatuliki mwesimbewo nammwe abaprotestanti mwesimbewo nammwe abalokole mwesimbewo kati mutawaana ki nga nammwe abakulembeze be tukeera ne tusimba layini ne tubalonda mumala ate ne mubezza ne mubafuula nti bammwe ne mutandika n'okwewaana nti ekibuga mwakitwala ne mubala Shamimu Malende musiraamu gundi musiraamu Lukwago musiraamu ne mutuuka n'okugyayo ekyama nti ekyalwanyisa Jennifer mutuuke n'okumuteganga bugulu neeti kubanga kiri ku likodi kiri mu mawulire nti emmotoka ya Jennifer emirundi mingi yasangibwa ng'etegeddwamu bugulu neeti ne mutuuka okwogera bwe mutyo nti ekyamulwanyisa kubanga yali mulokole kaakati bassebo ne bannyabo omukazi oli bw'aba yayogedde amazima mulwana naye lwaki temwagala mazima kwogerwa lwaki mulowooza nti muteekwa okuziba buli muntu emimwa lwaki mulowooza nti mwe muteekeddwa okwogera mweka abala tebayogereko mukkirize nti Uganda yaffe ffenna buli muntu asobola okwogera ky'ayagala ku lwa Katonda n'ensi yange